wange Mukaku, Kiyaya, Resite, naawe Jasi, buvunaanyizibwa bwaffe okuddamu okuŋŋaanya amazima n'okwenkanya okulaba nga tusimba wamu. Sajja omu yayimba tusimbye mu kisinde kya Mukama. Kati kino kya bununuzi kya Uganda. Bassebo ne banyabo, olwaleero tukuŋŋaanye wano ffe ng'Abalubaga okubategeeza nti abantu abalowooza nga bwe tulowooza eno mu Masoso, mu byalo, Emiruka n'ebirala mu Lubaga South ne Lubaga North tukyaliyo. Ekyokubiri, kwali leadership ekyasobola okufunibwa. Twali wano luli nga tuteesa olukiiko lw'olwaleero. Mukyala alazeewo nga tuteesa olukiiko lw'olwaleero, mukyala Nakanwaki nange ngenda kuteeka tofali so nga ate luli twesimbawo ffenna. Sira kindi Mukaku bw'abeera MP ate ne Nakanwaki ayinza okwaka ekifo ekirala kyakola ki. Nakanwaki bw'abeera MP Mukaku yinza okuzanya ekifo ekiki ekirala. Ono alya n'oli alya emmere ekola ki? Mutegedde bulungi? Mutegedde bulungi? Naye nga tetagenda kuvaako this time round. Twagala okuddamu okusitula kibayita quality leadership. Obukulembeze obwensa. Obukulembeze obwaki? Obwensa. Tulwane entalo zonna nga tuyina abakulembeze gw'ogamba bwe muzza mu kyama byetujjayo biba byebyo. Bwe tugamba nti tulumbe ffenna tukola ki? Tulumba. Bwe nfuna omukulembeze oyo asooka kwefumiitiriza yeebuuza ku banne n'amanya nti gundi alina ebirowoozo ne gundi alina ki? Ebirowoozo. Quality leadership kitegeeza omukulembeze who listens, a leader that listens. Omuntu awuliriza abalala, si kulowooza nti ye yetibuhabulwa, ye tasongwamu, ye takola nsobi, ye takola kino. Basebo ne bannyabo mwewaddeyo tukole omulimu guno. Bino ebyamutawabulwa eno mu Buganda bwe tubayita erimu akole babayita batibuhabulwa. Bino ebya tasobya, tasongwamu, tagambwako, tabuulirirwa. Ne bwemba Mukaku never follow me again. Bwembanga ekyo kyekoze eki enfaananye kubanga omanya nti oyo mukulembeze wakutugwekereza. Basebo ne bannyabo tuzze wano okuddamu okuzimba ekyo kyogedde okuzimba amaanyi g'abantu. Tuve ku maanyi g'omuki, tuve ku maanyi g'omuki. Bwe tugamba amaanyi g'omuntu tuba tutegeeza waliwo ajja nga kibiina kyekimu ye DP Kirimaanyi naye yo bweri abalala tebakola ki? Tebabeerawo. No, never. Kubanga mu kiseera ekyokwagala okwejjako n'akyemalira, okwejjako effuga bbi, okwejjako ekiwambansi capture of our state and our institution ne amaloboozi gaffe n'obuyinza bwaffe, okwejjako ebyo tosobola kugamba nti saagala gundi. Ffenna tuba twetaagisa buli omu alwanenga bwe bamukola ki? Bwe bamutendeka. Yensonga Honorable Mabike gy'ayogeddeko. Ladies and gentlemen, nti tutuuse mu kaseera kano nga buli omu alina kutaayiza bw'asobola okukola ki? Okutaayiza. Bw'abanga Dr. Kizza Besigye yasobola okuleeta abajaasi ab'endowooza n'abewesana n'abalala mumuleke azanye roolo eyo naye akkirize nti eyo roolo agisobola ku lwaffe ffenna. Bw'abanga Honorable Mabike ye strategist gwe tulina wa brain power ali mu Democratic Party muwe wasobola okutaayiza naye akkirize nti wano ntaayiza ku lwaffe ffenna kyetuze okuzimba wano. Bw'abanga ne mwami Mao ayandyagadde okubukontributinga ku saidi eyaffe nga tagenze kuyimba byoli n'agamba nti mu Ministry ya Constitutional Affairs and Justice bwe banaabangako gwe basibye nga ye Kyamundu nga ye Mukaku mujjanga ne mumbuulira nange nenzannya kyensobodde okuzannya. Awo Mao tujja kuba tukanya naye era tujja kuba twagala contribution ye. Weewaawo kyenva njagala omwana mpuuga oyo, kyenva njagala omwana atudde n'oleeta treasurer ngayekatana. Naye nga bano be bakodde amagezi kola booti simba booti naye bw'otuuka okwanawunsinga bacoordinator n'otandika okuleeta n'oleeta Kidandala n'ajjayo fayiro zonna n'agamba wano wali abantu bana
n'otuula okuleta organization ogamba naye ndowooza kati mwebuuze ku babbi ku bintu ebyo. Akati mwe netudabo nebewunya mwabalowooza nti waliwo okununulwa mu Nuupu. Mbasekerera actually Nuupu yennyini etaka kununula nekyakula kitaka kununula nga tebanaba kununula Bannayuganda. Nolwe ebyo bwe bagambye nga bagamba nti waliwo abantu abasaaga